aizulu nayenga your talent bajin naziza bafana is good at instrumentals and of course at the same time nakuyimba kaite tola muleka mabega ne lyrical content ageza ko kweranga tamu kwasaganyiza dala and of course Palaso saka free boss mwana mlezo yo chintu achikwasaganyiza lockdown time yisiza bimo wetu ratinga abayimbi abafunyemo mu lockdown. Palaso is one of them. He got you know, Zina awards. I remember Yafuna is it Artist of the Year? Yes, overall Artist of the Year, and then Male Artist of the Year, and then Nafuna Song of the Year. Yafuna awards ninji. So of course, ichintu achecho achefunyemo onyo dala. Nayengata mugambachi bamekuano shiri chitie yo Justin zidakuberangate okwasaganya oluyimba roll nakolwarero. Of course it is, and your person Caroline Maka osolate okuberangomita mami I bua site sola funa. I'm chilling with the one and only Sir Kenny. Kubyuma waliwo na ngabu mukwana kona bosaba ajakwa kakusere waliyeri atakalabike kulutimbero atawe chemisa na chisolo kuberangate chikutambulira bulunji bulombolomba amanyuza zigani na wasawa zineno nayenga sinaga kuwagwa mukwano gwanga ina MTN ko simoyo ngata uli yagala kuberanga wetayamu atenga uyo yagala kuberanga wanonda kulimbero ngeri godi bakwasaganya ku buke defama rachito berangate wefunida the new Vision digital experience app on your smartphone oberengate osolo kuberanga emikutu ja new Vision jana osolo kuberangate ojifuna kusimuyo notambula ngolo imbaro taluko iseko ate rachi neza. Anyway ngoimba demba gamba ba promoter esawa zineno mujukira lockdown ba promoter bawebwa 800 million shillings. Tuinayo ba Abitexi, tuinayo Andre ali manager wa Abitus. Siye yoyo. I'm shati ya white. Kari yao kafana nanga ka baby ne buli omako gira ko binchi. Simanye rachi. 4 million. 4 billion. Baba wa obuwumbi buna abakulu abobola bawo budgetize bajana malamulamu shambada banji nyonga obalabawo kati keizi yafuka diplomata seguya nakusina tegeke bivu banange firimu yali awo nayenga buligola mu kifaananyi ekyo bebamo ku bantu abafuna ku sente ez'aba promoter ez'abantu abategeka ebivulu ne babeeranga te bisazibwamu. So government yasalawo ebeerenga te ebawako ku kasente kabeerenga compensation olw'ebivulu ebyakola ki ebyayiika due to the COVID-19 situationship. Nayenga kakati abantu bano ebafuna obuwumbi obuna, I'm talking about 4 billion. Simukadana, simukadebina. See, just small money. This is obuwumbi. Na bagena ne bazifuna ne baberanga kale bazewa mwa bangamba kale okutwalizamu eziba sente ntono buli omu yatwala obukadde nga 8 waka oshegera bulungi ba promoter kati ne webuuza abayimbi abali bategese ebivulu ebyabwe abasalirwa babalesewa. Tulina ba promoter banje mu byalo byamwe mu butundu bwamwe nga babategekera ebivulu bulijjo wakine bakuleterayo ku lutalo ene omwaka ogujja ne bakuleterayo ku gundi tebabalooza ko just because tebayina linnya tebayina bwogerezi tebayina we bagenda yimira kuberanga tebakola ki bogera esawa zineno bali kubasaba accountability buli omu ayogere sente ze mwasayiningira mwaziteekawa oshegera bulungi yembeera eriwo kakati bagenda kuberanga tebazisesema mu bulungi oba mu bubi naye ate nga tweyongeddeyo omuyimbi ye Chance Nalubega yabagambye watagwande temujja kumanyira nze ngenda fiira ku muntu nze Chance Nalubega mudaawo neno mwabateesi musaana mmanyawe mukomanze sente yange njagala. Come rain, come sunshine. It will not end in tears for me. Kwa nange naina obuvulu bwange, naina tours zange, naina drive zange, mujja kumpe zange. Otherwise, tugena mateka. Let's go for a very short break to come out to the Kuluyimbaro Wanokubuke TV1. We still have a lot for you.
kola business nga kitunzi ne kampuni ya Airtel. Weewandise leero ku bwereere nga kitunzi wa simukadi za Airtel akkiriziddwa mu mateeka ku bwereere. Oba tukubireko ku noti 8 noti 327 etali ya kusasulira. Waliwo ebiwandiiko eby'enjawulo ebijja okukwetaagisa okuwaayo bitunulwemu ttiimu okuva mu Airtel. Kino nakyo nga kyakukolebwa ku bwereere. Ojja